يذوق عذابه أحد ولا يذوق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Obulamu bwaffe bwonna buteekeddwa kutambulira mu ibaada mu kumusinza Allah. Musiraamu talinawo gaapu yonna. Wayinza kugamba nti kati alhamdulillah mpummudde. Okuwummula kuyina kubaawo ba'da al-mamaat, luvannyuma lwa Allah kujjulula. Naye ebbanga ly'omala ng'oli mulamu oteekeddwa kutambulira mu bulamu bwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ekikuwummuza okuva ku ibaada kuba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah yamugamba mu Qur'ani nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sinza omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'tiyaka al-yaqin, okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lw'anaakujjulula. Oluvannyuma lw'okubanga twamazeeko omwezi gwa Ramadan yaweddeko, ekyewuunyisa nti Allah subhanahu wa ta'ala yakikola nti muva mu mpagi eno ne muyingira mu mpagi endala. Katwamaze empagi yaki? Ya Ramadan. Empagi eyayingiddewo butereevu bagiyita mpagi ya hijja. Yakikola nti bwemuva mu Ramadan, omwezi gwennyini gwe musaalira mu Ramadan muba mumaze okuyingira mu myezi gya hijja. Emyezi gya hijja giri emyezi emeka? Esatu. Tulina Shawwal, Dhul-Qa'da ne Dhul-Hajj. Bagiyita ashhurul hajj, myezi gya hijja. Tuva mweno ibaada atussizaawo ndala, muva mweno tuddamu ndala. Kikulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idha faraghta fansab. Buli lwobanga olina ibaada gy'omaliriza yongeramu ate amaanyi okoowe, labe nga omubiri gwe ogukooya. Olw'ensonga aljannatu la tudkhalu birraha, ejjana tosobola giwummula ng'oyagala nnyo emirembe n'obutebenkevu. Ejjana tugiyingira luvannyuma lwa kutawaana. Teriyo mulimu Allah tabaraka wa ta'ala gwe yatulaalikanga mwangu. Gyonna emirimu gikola ki? Gizitowa. Naye ekyo yakikola kugezesa mitima gyaffe na kugezesa bukkiriza bwaffe. Kyoba olaba yatugamba nti wasta'inu bisabri wassala. Bisinga obungi mweyambisenga nnyo obugumiikiriza, mweyambisenga nnyo esswala. Naga nti wa innaha lakabira, ensonga nnene nnyo. Ekigambo kuyimirizaawo swala, kigambo bugumiikiriza, bigambo bizitowa. Illa ala al-khashi'in, okujjako nga Allah yakuwa embeera ey'okumutya. Omukkiriza akola ibadat mu mutima gwakwagala, takakibwa. Era awulira essanyu buli lwakola omulimu gwonna n'aguggusa. Omukkiriza awulira essanyu, tagwegobaako bwegobi ng'abamu.
bwoyinza okuwulira olinga akugamba Ramadan naye yakoze eki naye yawedde omuntu yagiwonye njala ebadde etutta ennyonta etubadde bubi mutalina bwewekyusizo kati ate paka katusabe Allah atutuuse kweddako nga ye Ramadani yagitadde ekitegeeza nti ibada y'okusiba yakoze eki yawedde. Ramadani liba ssomero erituyigiriza emirimu egy'enjawulo nga bw'ogenda mu ssomero ne bakuyigiriza emirimu gy'omu mikono n'obajjako bakuyigiriza okulima ne bakuyigiriza okukola kino ne bakuyigiriza okukola kiri. Ne Ramadani bwekutendeka bwetyo ekugamba tukimanyi nti osobola okwerekereza okulya n'okunywa n'ebyobwagazi senga oba omaliridde nga bwe wakisobodde mu mwezi gwa Ramadani n'okikola osobola okukitambuza obulamu bwotyo. Era alhamdulillah mulimu abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala nga bwe bafulumye mu Ramadani eno Allah agenda batambuza bwate paka lwali wajjulula nga bo bayize nga bagenda kutambuza obulamu bwabwe nga babutambuliza mu ibada y'okukola ki ey'okusiiba tebagenda gita bwe bali nga ye kye yafunye mu Ramadani era nga kabonero kubonero obulaga nti Allah yakkiriza Ramadani yo kwe kubanga oluvannyuma lw'ogimaliriza oyina kye wayizeemu nti omuddu ateekeddwa okusiiba eno ibada siteekeddwa gitambula mu bwange. Ramadani yagenze naye okusiba tekwakoze eki okusiba kwagenze ibada okusiba sigaddewo. Kibolaba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakugamba nti man saama Ramadan bw'osiba Ramadan ate n'ogiwereekeriza ennaku emmeka ennaku 6 Allah akuwandikako osibye omwaka mulamba. Tekikoma ku nnaku 6 Nabbi sallallahu alayhi wa sallam najja atuteerawo naga nti siyam shahri sabr omuntu bw'asiba omwezi gw'obugumiikiriza. Omwezi gw'obugumiikiriza gwe guno gwe twakafundikira baguyita shahri sabr mwezi gwaki gumiikiriza buba bungi nnyo weerekeriza ebintu bingi nnyo. Omuntu nojja omusanga n'akosebwa n'akugamba nti inni saim nakoze eki khalasi nasiibye n'atakussaako kivumo kyonna n'atakukola kigambo kyonna kyobalaba kyannaku nnyo omuntu okubanga wamazeeko Ramadani naye ng'ofundiikiridde mu bivumo ovuma fulani ovuma gundi n'ovuma ono n'ovuma oli kabonero si kalungi nnyo ng'omaliriza omwezi gwa Ramadani okubanga olanda okirya kwegamba oli ku bantu obavuma oli ku bantu oli ennyama yaabwe emisana kiro tutyana Allah subhanahu wa ta'ala kabonero si kalungi oluvannyuma lw'okumalako Ramadani. Omuntu bw'aba amazeeko Ramadani ateekeddwa okubanga ate mukkakkamu nnyo kubanga Ramadani ekukubye wenna ekusomesezza bingi. Tinsobola okumalako olunaku nga siyombye sobola okumalako omwezi mulamba nga sina gwe nvumye. Ebyo Ramadani byetutendeka. Abamu Ramadani bwe yaweddeeko bweti Shaitaani olwagisumuludde naye n'akola ki n'addayo mu bikolwa bye ebikadde. Nkakasa bulungi nti omusiraamu yenna okuyingira omulyango ogwo ogukwatagana n'abasiibi baguyita batya kozza omulyango gw'abasiibi baguyita baabu Rayyan ogwo gwabaki
Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ogwo gwabasiibi babu rayyan gwabasiibi la yadkhuluhu illa as-saimun teguyingirwa okujjako musiibi. Niba tutula wansi ne tufumiitiriza mulowooza omusiibi ono nabbi gwayogerako sallallahu alaihi wasallam yono wa Ramadhan yekka yoyo ddala gwobalibwa nti erinnya olyambala ery'omusiibi ng'oli wa Ramadhan yokka nedda. Ekisibo kiteekeddwa okuba nga kikumanyi at least mu mwezi ng'omanyikiddwa nti eriyo omulimu ogwambuka eri Allah nga gwakusiiba mu mwezi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti as-siyam okusiiba yakwita ki? Tayogera mwezi gwa Ramadhan wabula yagamba nti okusiiba ne Qur'an byakuwolereza omuddu yawm al-qiyama, bigenda kuwolereza omuddu balooya bakulu nnyabo abagenda okwesowolayo okubanga bakuwolereza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe bawolereza musuubira biba birungi? Ogamba nti yeetaaga agenda muwolereza agenda mweyimirira biba birungi? Bashir agambe giba giwunye. Kituufu giba giwunye tebitegeerekeka. Bakusimbye mu kooti bakubuuza kino bakubuuza kiri otunula ku ddyo ku mukono oba oli awo n'olabayo omulamuzi n'akugamba nti kanyingire mu nsonga zo essuubi lyonna n'olissamu oyo omulamuzi si mulamuzi balooya nga nolooya ajja kuntaasa alina odda wali ku bulaadi subhanallah ya Allah muwa amagezi asobole okunnyamba nve wano neme genda kusulayo ya Rab n'olaajanira Allah awoona amagezi kubanga tosobola kukola ki kwennyonnyolako okwetaaga okufuna looya akuwolereza kiba kitegeeza nti tosobola na kwennyonnyolako yalina okwogerera. Kati ekisiibo okuvaayo okuba nti kikwogerera kigambe nti ya Allah ono ye nkusaba okkirize muwolereze. Ekisibo kigambe nti Allah nkusaba okkirize nkole ki muwolereze. Allah kigambe nti oyagala kuwolereza nti wolereza nti ya Rab ay Allah mana'atuhu at-ta'ama namulemesa emmere washarab namulemesa ebyokunywa washahwa n'ebyobwagazi n'abita nga nze nkikola fashafi'ni fi kiriza okuwolereza kwange miskini. Allah kiriza Allah kirize alagire ekisiibo nti tukkiriza okuwolerezaako. Gwosuubira okusiiba kugenda kukutwalawa abagenda ntwala omuntu owoyo olowoozako okutwalawa babu rayyan. So Allah tusse mu bantu ba babu rayyan. Kisibo kikutwale mu babu rayyan kikutwale mu mulyango gwa rayyan naye nga akujje ku miguwa lwolunaku lwe wasiibanga olwammande lwolunaku lwe wasiibanga olwokuna ze nnaku essatu ze wasiibanga mu buli mwezi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba siyami 3 ayami min kulli shahr okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi siyam 3 ayami min kulli shahrin wa dhalika siyami ad-dahri kulli. Yagamba sallallahu alaihi wasallam nti okwo kwekuba okusiiba kw'omwaka mulamba buli lwoba nga osiiba mu nnaku manya mu mwezi ennaku mmeka? Alhasana bi'ashr amthaliha, ekirungi kimu kyokoze kikubisibwamu emirundi emeka? 10.
bw'osiba ennaku 3 gwe mu dduniya osiibye ennaku 3 naye wa Allah zibazeemu ziri ennaku 10 buli lunaku lubaliwamu ennaku 10 kitegeka bulungi oba buli lunaku balubalamu ennaku mmeka Allah wallahi Allah yatwagala nnyo naddala fe abantu ba umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukola kitono etufuna kinene tufuna kingi okukola kwaffe kutono nene mu butono bwe ibadaati ze tukola tunafuwa okimanyi nti kisobokera ddala okubalibwa mu maaso ga Allah mu mwaka gumu naye okuwandikako ebisiibo bya myaka nga 3 naye ng'oli mwaka ki tulebumu wuliriza nabbi sallallahu alaihi wasallam akugambye bw'osiba Ramadan n'ogoberezaako emmeka 6 bakuwandikako ki osiibye mwaka mulamba naye ng'eno olya mmereyo onywa weeyagala buli kimu kyonna okikola naye eri mu bitabo bajjuzaayo dda nti oyo mwaka mulamba yagusiiba tekikoma awo bw'osiiba buli mwezi ennaku 3 nabbi yagamba nti siyami 3 ayami okusiiba ennaku 3 mu buli mwezi oba osiibye mwaka mulamba buli mwezi ng'osiiba ennaku zo 3 oba osiibye mwaka tegeka bulungi omuntu alina emmotoka 3 mu lujja n'alina emmotoka emu aliwo asinga okuwulira emirembe wangi alina 3 mu lujja n'alina emu aliwo asinga okuwulira emirembe owe 3 okitegedde mu mwaka gumu oyinamu emmotoka 3 kankuwa ekyokulabirako ekyo oyina eya 6 tyekuwezezza omwaka mulamba si ekyo kyokka onya n'ennaku 3 nazo za mwaka mulamba n'ebirala bingi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba gwe bayita Abdullah bin Amr bin As yajja n'amugamba nti ya Rasulallah mpulira nina amaanyi njagala nsiibe kumpi nze buli lunaku mbe nga ndusiiba tasiiba kusiiba kwa faradha wabula kwaki kwa sunna ze nina amaanyi gange agasiiba wiiki njikube wali nkwate nanjikube wali nkwate nanjikube wali wiki 4 maliko omwezi kwate omulala nabiranga musira siiba ennaku 3 buli mwezi naga ya Rasul kusiiba kwa banafu nze nina amaanyi gange abanafu be basiiba ezo namwe khalas siiba ennaku 8 muki mu mwezi makulu asiiba olwokumeka Mande n'olwokuna omuntu wasiiba bw'atyo kiba kitegeeza mu mwezi mulamba asiibye ennaku mmeka namugamba nti nze nina amaanyi ya Rasulallah namugamba kale siiba olunaku oli olunaku osiiba olunaku oli olunaku namugamba ya Rasulallah awo nawo mpitawo ekyo nakyo mpuliranga oba onsedde nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam la afdala min siyami Daud teriyo kisiibo kisinga kya nabbi Dawuda kana yasumu yawman wa yuftiru yawma Dawuda yasibanga olunaku n'alya ki oyo mwaka abasibye ennaku mmeka abasibye emyezi 6 omuntu asibye ekisibo kya nabbi ani etafsiri tujja gikola natumaze okunyinya abasibye emyezi 6 kitegeka bulungi omuntu asiiba ekisibo kya nabbi Dawuda tebasangika ku 10 oyinza okusanga kuba meka anji omuba n'obutasanga ku 10 ekyo kyaba imaani
awo situukayo. Ekisibo kya nabbi ani n'esswala. Nabbi n'agamba nti n'esswala ya layiri esinga obulungi ya nabbi Daawuda. Nabbi Daawuda tumanyi bwe yasaalanga layiri ye? Yasaalanga bwe tusaala tarawe. Asooka n'asaala esswala y'ekiro, bwamala neyeebakamu, n'addamu n'azuukuka, n'addamu n'asaala. Kitegeeka bulungi. Katugambe nti asadde eraakanya, bw'amaze okusaala eraakanya n'addamu neyeebaka. Ku mwenda n'addamu n'azuukuka, n'akubayo endala nga nnya, bw'amala n'addamu neyeebaka, n'addamu n'azuukuka. Ekiro ye bw'atyo bw'akigabanya. Ffe ekiro tukigabanya tutya? Owa imaani ennyo y'oyo asaala ku ntandikwa, ku nkomerero tazuukuka. Oba asaala ku nkomerero, ku ntandikwa takola ki? Kati n'esswala esinga okuba ennungi ya nabbi Daawuda alayhi ssalaam. Oba kitegeerekesa bulungi? N'okusiiba, okusiiba okusinga obulungi kusiiba kwa nabbi ani? Omanyi lwaki Daawuda yasiibanga bw'atyo? Oba lwaki yasaalanga bw'atyo? Yali yeebaza Allah. Ekyamukozesanga ebyo byonna kwebaza ani? Allah bye yamukolera. Kyolaba Allah tabaraka wa taala yamugamba i'malu ala Daawuda shukra. I'malu ala Daawuda, mwe famire ya Daawuda mukolenga nnyo shukuru. Famire ya Daawuda mukole ki? Mwebazenga nnyo Allah. Teyamugamba nti mwebaze Allah, wabula bagamba mukolenga shukuru. Mukolenga ki? Bina enjawulo wakati mwebaze ne mukole. Shukuru wano Allah gye yeetaaga, shukuru ya bikolwa, so si yaki? Si yena alhamdulillah, alhamdulillah mwebaza Mungu, alhamdulillah rabbil alamina, noyisa n'engalo mu maaso. Nolowooza weebazizza nnyo. Yadde kulungi okwebaza okwo. Okitegedde okwebigambo. Naye shukuru esinga obulungi ya bikolwa. Kibola wa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mukyala we Aisha radiyallahu ta'ala anha yamugamba nti ya Rasulallah, owange gombaka wa Allah. Nabbi yayimiriranga layiri, ebigere ne bituuka okukola ki? Kuzimba. Ne bizimba sallallahu alayhi wa sallam. Ebigere bwe byazimbanga nga Aisha amugamba nti naye ya Rasulallah, ofa ki mu njogere yaffe yalwa ku mulembe gwaffe guno gwe tuli? Ofa ki? Oludde baakuwadde obweyamu nti wasonyiibwa, togenda ebyayita n'ebisuubirwa. Allah yakusonyiwadde. Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Byonna byaggwa. Weewummuzeeko. Nabbi yamuddamu ki? Yamugamba Aisha, afala akunu abdan shakura. Twagala mbe mbaddu abeebaza. Nabbi yayimiriranga layiri, naye ng'ekimuyimiriza layiri ki? Salaamu alaykum. Kola ki? Kwebaza Allah. Ffe kituyimiriza layiri ki? Kusaba. Teri ayimirira layiri ng'agamba nti ya Allah, eno layiri gye nnyimiridde kwebaza by'onkoledde. Wabula okusaba obusabi. Kubanga toli mumativu. Allah nyongera. Si kibi okusaba Allah okwongera. Naye waliwo okukola ibadat ng'ozikola mu mbeera yakukola ki? Yakwebaza Allah. N'ogamba naye kansiibe. Ng'ekinsiibisizza shukran lillah. Kwebaza ani? Kwebaza Allah. Shukuru y'ebikolwa nnungi nnyo. Batono mufe abalina shukuru eyaki? Naam. Ey'ekikolwa gye tukola gye tumanye ennyo ffenna ya mmere. Tuli kaweweevu. Ey'emmere shukuru naye tugikola nnyo.
ogenda kukola kishu nasazeeyo embuzi zange njagala kukola shukuru nebazaani nebaza Allah subhanahu wa ta'ala kati batono nnyo abeebaza Allah tabaraka wa ta'ala mu nebaza ey'ebikolwa abasinga obungi tutambulira nnyo ku kigambo alhamdulillah rabbil alamin ekitali kibi kirungi kubanga osinga takola ki naye shukuru esinga okuba ennungi ye shukuru ey'ebikolwa i'malu ala Dawuda shukura abantu ba Dawuda mukolenga shukuru mwebaze Allah tabaraka wa ta'ala wa qalilun min ibadiya ash-shakur batono nnyo mu baddu bange abeebaza subhanallah oluvannyuma lwa Allah tabaraka wa ta'ala okumugamba nti mukolenga shukuru naam bwe yafundika yanamugamba nti batono abakola ki siyam tusiibe nga twebaza Allah bingi byatukoledde olaba waliwo emirimu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatulaga nti buli olukya kikkakatako okuba nti obake webaza Allah ebiyungo byakuwadde at least webaze ku biyungo bwe magezi g'okubanga olaba magezi g'okuba nti ebigere byo bitambula magezi g'okuba nti osobola okutegeera gaba magezi go abbe nakugamba sallallahu alaihi wasallam buli lwogamba subhanallah oyina ekiyungo kyosaddakidde musiramu omanye ebiyungo byolina olunaku byolina ku mubiri gwo naam biri meka wanji nabbi yatugamba nti omuntu ayina ebiyungo 360 oyina ebiyungo 360 oyina ebiyungo 360 biri mu mwaka ze nnaku z'omwaka singa obadde webaza Allah subhanahu wa ta'ala buli lunaku kikwetagisa okwebaza nga webaza ekiyungo kimu Allah kyeyakuwa wandimazeeko omwaka mulamba nga webazaani ebiyungo byeyatuwa byassa ku mibiri gyaffe Allah tabaraka wa ta'ala atuga nti yusbihu ala sulama ahadikum kulla yawmin sadaqa muntu agenda okera ku makyanga ebiyungo byonna okubisaddakira webaze Allah nagamba fa kullu tasbihatin sadaqa buloga subhanallahi bila sadaqa alhamdulillah sadaqa Allahu akbar sadaqa la ilaha illa Allah sadaqa oba wina byosaddakidde ninaga nti wayujizu an dhalika kulli ekikumalira ebyo byonna byonna okuba nti oyogera kino okola kiri ekikumalira ebyo byonna byonna sala erakezi rakameka sala yaki naam sala yo sala ya dhuhira kabiri ojja kuba ebiyungo byo bisaddakidde webaziza Allah eno shukuru ya bigambo ya bikolwa wanji nabbi yakugambye nti sala erakabiri ninge kikusasize erakeze ebbiri osaddakira ebiyungo Allah byakuwadde shukran lillah kubanga gyokoma okwebaza Allah gyakoma okwongera wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum yalangirira Allah omulezi wammwe tabaraka wa ta'ala bwe munaaba munneebazizza nja bongera wala in kafartum bwe munaaba nga mukoze eki muwakanyizza ebyengera byembawa inna adhabi la shadid nja babonereza n'ebibonerezo ebiruma ebyamaanyi ajja kukubonereza n'ekibonerezo ekyamaanyi kati ekitutuusizza ku ebyo kwebaza kw'abannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala baasiibanga ne bayimiriranga naye ng'ekibakozesa ekyo kwebazaani Allah yatuuka ku nabbi we Nuh naga nti innahu kana abdan shakura oyo yali muddu akola ki yebaza
bannyo mu bantu abo abatono ennyo twala nnyo amaanyi go n'ebirowoozo obe mu bantu abatono abakola ki abeebaza Allah so si bano abakukkuluma abatali bamativu abatali balabanga Allah bali azamanyizza balabanga bali mu nsi bye balina si bye bateekeddwa okuba nabyo singa bali wala nnyo singa nze gwolaba singa nze mukimanyi nti waliwo aboogera bwe teriyo muntu yenna ng'oli mu mbeera gy'olimu okuggyako nga Allah yayagala obiba otyo mukitegedde ffenna embeera gye tulimu tetugirimu mu nsobi kwagala kwa Allah na nteekateeka za Allah subhanahu wa ta'ala kyonna ky'oli yayagala kibe bwe kityo tegeeka bulungi yagamba nti olwaleero koosula enjala naye ng'olina gw'omanja ssente agamba yaakhi mpa ssente zange naye sirina kyakulya sigenda zikuwa kati n'ojja ozimba ono agaanye okuwa ki kubanga weerabidde ensonga enkulu waliwo amulagira nti ta oba kitegerekese bulungi mu kyo tugamba nti twebaze Allah subhanahu wa ta'ala nga tumwebaliza mu mbeera ey'okukola ibadaati wa khasata ibada y'okukola ki naam tubagaye Ramadhaani yawedde naye ibada y'okusaba tennakola ki omubaka sallallahu alaihi wasallam yali sahaba yamubuuza ekibuuzo namugamba nti ya rasulallah akhbirni owange omubaka wa Allah mbuuliraayo omulimu okusinga okuba omulungi mu mirimu egikolwa abaddu mulimu ki ogusinga okuba omulungi mu mirimu gyonna nabbi yamugamba nti alaika bisawmi fa innahu la mithila lahu bw'oba onoonya ibaada zakkola nkulamira yaki kubanga teriyo egifaanana teriyo ekola ki teriyo ibaada egifaanana bw'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe noosiba olunaku lumu Allah ne yeesambye ekyenyi ky'omuliro olugendo lw'emyaka 7 olugendo lw'otambulira akujja omuliro we guli n'akwongerayo eri awali ejjana nga kikwetaagisa emyaka 7 okutambula okuvaawo ogenda we guli oba kitegerekese man sama yawman fi sabilillah muntu bwasiba olunaku lumu bwe ruti mu kkubo lya Allah n'olusiiba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala baada Allahu wajhahu ani nnaari 70 kharifa emyaka 7 Allah yeesambye ekyenyi kyawaliwo sibya olunaku lumu butyanga osiibye Ramadhaani yonna Allah agikkiriza tabarakallah butyanga osiibye sittati Allah akkiriza emyaka emeka gyaba kwesambisiza omuliro butyanga osiibye Mande Lwakuna butyanga osiibye nnaku zino 3 zetwogeddeko kitegeeka bulungi tubagambye Ramadhaani lyabadde essomo likulaga nga bwe wasobodde okumalako kiri na kino kikola ki nakyo kisoboka thaniya nekyokubiri kyokubirizibwa nga gwe omusiraamu sembeza Qur'an efuuke mukwano gwo kisembeza efuuke ki naam Qur'an gifuule ki mukwano gwo ffenna tumanyi kye bayita mukwano gwo kitegeeza ki mufaano waliwo atalina mukwano gwe wangi ekituufu kisoboka omuntu okuwangala mu nsi nga tolina mukwano gwo kisoboka tekisoboka noofa nga tofunye mukwano gwo mu nsi kisobokera ddala bulungi gwe bayita mukwano gwo nfanfe tosobola kwebaka nga tonnamuwuliza
tekisoboka gwe bayita ki obanga tomuwulizza abasinga obungi mikwano gyaffe gy'emirimu gyaffe gye tukola oyo mukwano gwo nnyo kubanga kiba kizibu nnyo obutawuliza obutawuliza kifaayo eri mukwano gwo owaayi leero tukoze tutya ne bwoba ogenze kuziika era okuba essimu eyo mukwano gwaffe oyo tumumanyi nnyo era kyova olaba nti bw'oba ofudde mubasooka okwegaana yoyo omukwano gwo yasooka okwegaana oyo gwolaba oyo talina kisa omutegedde akwegaana atya akwegaana atya bw'obanga olina dduuka obanga olina ki olufa bwoti nga bikyukirawo ku ssaawa yennyini eno maali yaba wanje maali yabamulekwa wallahi ne bwoba oyagala otya tokyalina kiragiro kyonna kyoyinza kuyisa ye abantu ab'ebbali ne bajja bagikwata mwe muzanyira mu maali ya bamulekwa gwe tekyaliyo kyobalaba omuntu aba n'emikwano gy'emika lwa mikwano gy'esatu waliwo omukwano gwo gwobadde oyitako nga just wakukyalo mumanyiganye bakukyalo mubuuza waaye muli mutye gyetuli muli bulungi niweeyongerayo amakuboko n'osanga owokumeka owokubiri mukwano gwo naye era nga si nnyo nnyo naye nga mumanyiganye ne wabaawo mukwano gwo gw'obuulira ebyama bye byonna ng'ebyama bye byonna okola ki gw'omutwalanga mukwano gwo naye ye takutwalanga ki abamu ali mukirabyeko ekyo nga gw'omunnyonnyola byonna ebizibu byennakuyo naye ate ye takunnyonnyola bibye kubanga gw'omutwala nti muki mukwano gwo esaawa etuuka ey'okunywa bakwata mukwano gwo gamba mukwano gwo yayonde kamukubire ku simu ataase wallahi biganye banywedde bankutte ogenda omukubira essimu agamba omanye ekiri eyo nze nga nti okuyingira mu poliisi ebyo ebyekooti nsibiyingiramu eyo sikola ki sijja naye nga kwobadde osibidde ki omusipi ogamba nti ono ye tasobola kunvaamu akuteerawo mukwano gw'owokubiri gw'obadde olaba obulabi ye akugamba nti mukubira akasimu waaye okukyalo waaye kiki nsobola okuyamba naye eyo munda siyingirayo eyo munda sikola ki eyo siyingirayo naye nsobola okujjaawo ku bbalibbali awo nenkuwolereza nembaako byenkutaasa owokusatu gw'obadde tofaako nnyo 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 nga tomuwa na budde bwo yakugamba nti nze ndi tayaali tewali buzibu neeyo nze nnyingirayo eyo tewali kinnema wonna wonneetaagira nkola ki wendi kitegedde mukwano gw'onfanfe gw'obadde ossaako ennyo ebirowoozo byo abadde akumalira obudde gw'okubidde essimu waaye jangu onnyambe jangu ontaase akugobye gwe bayite emaaliyo bayita ki emaaliyo olufa bwoti ekisooka okwegaana noba ne sayaara noba n'emmotoka noba n'essaawa ku ssimu ku mukono gwo noba n'engoye matiribona byonna byonna bigamba nedda ffe tetujja nejjukira yabadde akulemesa okusaala
yabadde akulemesa okukola byokola, yabadde akulemesa okweterekera ne akhira. Tegeka bulungi kusaawa esemba yakola ki? Ndeka. Mukwano gwasoose gwe oyita nfanfe yoyo akwegaana ku ssaawa esembayo bagiyita maali. Oyo tomwesiganga. Nabbi yakuwa amagezi n'agamba nti omuntu ajja n'afa n'agamba nti maali maali maali, afaala ajja naki? Maali yange maali yange maali yange. Nabbi n'agamba nti wahal laka min maali, naye gwe mwanadamu oyina kye bayita emaali illa ma akalta fa afnait, kyolidde n'omalawo gye bayita emaaliyo, egye bayita emaaliyo. Aw labista fa ablait, olugoye lw'oyambadde n'olukaddiya eba maaliyo, ne luyulika n'okuyulika eyo baki? Ebadde maaliyo. Naye ebbanga olugoye lumala nga lulamu si lulwo, bweyazise bannyini bo bwefe olabe nga bannyini bo tebaalabike. Olufa bwoti nga lulabikako ki? Eyo ekkanzu ejja kuntuuka eyo. Tegeka bulungi nga bazeegezaamu awo bazeegezaamu eno yange eriyo gwe nawe otutte nnyingi kanyamale mu mpale eyo ogenda okugisambwa entuuka eno nja gitwala ku kyalaani gwe bakulekedde engoye ezi meka 3 zokka. Mu by'obugagga by'ojja ogenda nabyo zijja kubasuuka 3. Omukyala gwe bongerako ne bamuwa 5. Naye gwe omwami bakuwa meka? Gene bamala bazuula nti beerabidde ne bakuziika n'essaawa. Bakuziikula oba nedda? Wangi? Beerabidde ne batakuggyako ssaawa ku mukono. Ogenda nayo wa? Yiyo? Nejjukira bye bibadde bikumalira ennyo obudde, ebiseera, tofaayo, tokola ki? N'otuune tukubula. Kyekisooka okwegaana mu byonna by'olina. Ekyokubiri, mukwano gwo n'owokubiri, akugambye nti nze nja kuwerekera paka wa? Nze ntuuka paka ku mulyango wa kooti naye munda siyingi. Mumutegedde? Ye jeneza. Ejeneza ojja n'ogiyitakawo ku muzikiti n'ogissaamu engatto negamba guteekamu. Naye yawma min al ayyam, muzino ezijja zigikola zitambula zino ojja kuyingira wano. Temulangako emizikiti egimu nga bagissaamu jeneza, engatto jeneza ne bazissaamu engatto, okwata engatto n'osonsekamu. Omulimu gwayo kusitula ekkomyawa. Wangi? Mulyango gwa ntaana ekoma ku gwa ntyana wano. Era olukutuusa nga byange biwedde. Wassalaamu. Bye. Toliddamu kundaba. Tegeka bulungi? Oli omuyitako awo naye nga nkulinze. Kulinze. Ono gw'obadde tofaako nnyo akugambye nti nze nja kuyingira naawe yonna gy'oyingira nnyingira. Gy'emirimu gyo. Ze swala zo. Esswala z'oyingira nazo bakuziika nazo. Tolina gwozeekera eno wabweru ogenda nazo. Bwe gaba mazambi nago okola ki? Oyingira nago. Atubuulyawo nga ebintu ebimu wali tobissaako nnyo na birowoozo, tobissaako nnyo ki. Waliko akaseera bagambe nti nze gwolaba ubashiruka billadhi yasurruka, nkuwa amawulire ag'essanyu nga muli mu ndoolo. Nkuwa amawulire agaki? Ag'essanyu. Omubuuza nti ye ggwe ampa amawulire ag'essanyu ng'olabika bulungi, man anta gwani? Wenna wenna oyakaayakana, wenna olabika bulungi, man anta gwani? Aga nti ana amaluka salih,
nze mirimu gye mirungi gye wali okola. Allah ntumye nkubeesebeese wano, nze swala zo, nze bisiibo byo, nze saddaaka z'obadde okola, nze buli kimu kyonna. Allah ntumye nkubeesebeese mu kifo kino oleme kuwubaala wekka. Allah ng'akusanyusizza kuwadde amawulire mu ki? Alabika bulungi. Wajjewo omulala nga bisuurati masha Allah ali mu kifaananyi eky'entiisa agambe nti abshiru billadhi yasuuka, nkusanyusa n'ebigenda okunakuwaza n'okunyiiza, nkusanyusa n'ebigenda okunakuwaza n'okunyiiza, binyiizo byereere. Agambe nti wajhuka wajhun yajiu bishar, wenna feesi yejjudde bubi bwereere, yonna olabika bubi. Man anta, ansanyusa n'amawulire amabi gwani? Nti ana amaluka sayyi, nze ebikolwa byo mazambi go bwali okola, nze bwenzi, nze riba, nze bulimba, byonna bangasegase ndi wano, baŋŋambye tubeere wano naawe, naye nga tuyagala namutunulako. Emirimu gyaffe tuyingira nagyo emirungi neki? Tegeeka bulungi. Poliisi gye mbadde njogerako ekukwata bamalayika ba Allah. Bwe batuuka ku ssaawa eyo y'okukwata ey'oluvannyuma nga bakunywezezza, otandika okukaaba n'otunula ku ddyo, ya akhi, ani ali wano, ani ali wano, nga tokyalina bwekyusizo, tokyalina asobola kukuyamba nakudduukirira okuggyako byobadde okola nga byolaba byereere byebiri awo. Kibalaba nti akaseera ako omuntu aba Allah agenda mumujjulula, aba obuwongo bwonna Allah abuzayo ne busika ebyemabega byonna. Mukitegedde? Obuwongo Allah abuzayo ne busika ebyemabega byonna. Tegereka nti Allah agamba nti yawma yatadhakkaru al-insan ma saa, yatadhakkaru al-insan, ajjukira omuntu byonna bye yakola, n'obyo baweerabidde byonna babikuleetera, akatambi kavaayo. Kiwala nti essaawa eyo abamu kutya, abamu kweraliikirira, amma bw'abanga abadde mukozi wa birungi, bamalayika oledi baba bazze ddala amawulire ag'essanyu ne bagamba nti ya ayyatuha nafsu almutmainna, owange gwe omwoyo omutebenkevu omugonvu. Tegeeka bulungi. Ate byonna byonna byakweteekateeka, kwetegekera. Teri agenda kukolera mirimu gyo, wabula gwe oteekeddwa ogyekolera. Bano bonna b'osuubira okuba nti balikukolera oluvannyuma lwo, balinsabira oluvannyuma lw'okufa kwange, balinsaalira, balinsaddaakira, balinkolera ki? Ebyo byonna byonna oba oli mu khayal, omuwala babiyita khayal, oba oli mu birooto, oli mu nteebereza ya budde, enaatonya teetonye. Tegeka bulungi. Tunyweze Qur'an, tugisembeze, efuuke mukwano gwaffe. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti Qur'an egenda kujja yawma al-qiyama karrajuli shahid, ngejjidde mu kifaananyi ky'omusajja ali awo omukoowu, ekutuukeko nga nawe olaba omukoowu ali walaze. Kubuze naye taarifu ni omumanyi, onzijukira? Nti wallahi maarifu, sikumanyi, sikutegeera. Ekugambe nti buli musuubuzi, buli musuubuzi yenna asuubula aba nekyasuubira emabega w'obusuubuzi bwe. Kikyaba asuubira? Amagoba. Kati ndi omu ku magoba ago. Nze Qur'an yakulemesa otulo tw'ekiro, yakulemesanga ebiboozibozi by'abanno bye baatuulatuulangamu ne banyumya nga godda wali n'osoma, odda wali n'okola ki. Nzize osobole okubanga olwaleero oganyulwa mu busuubuzi bwali okola. Allah bwe yabagamba
ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Obwe busubuzi bw'okola ne Allah obutaliimu kufiirwa yadde okusalwa. Obusubuzi bw'osuubudde ne Allah tebubaamu ki? Temuba kufiirwa. Olwaleero enkuba yatonye tetufunye magoba tebiriiyo. Buli olukya oba ofuna maki? Oba ofuna magoba. Olwaleero insha Allahu taala tujja kubanga ebigambo byaffe tubifundikira bwe tutyo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiiba kwaffe, akkiriza okuyimirira kwaffe, atusonyiwe ensobi n'obukendeevu nga bwe tubadde tutambula mu mwezi gwa Ramadan, tusigale nga tutambula yadde olugendo lukyali, naye tusigale nga tuli banywevu, tusigale nga tuli b'amaanyi, tusobole okuba nga tutuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nga tusiimiddwa era nga tuli mu abo abagenda okuba nga beenyumiriza mu mirimu gyabwe, abo Allah tabaraka wa ta'ala bagenda okuba nga ayogerako ku lunaku lw'enkomerero. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa hasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ogende mu bantu bo nga wennojjudde essanyu. Waliwo abalala bagenda ogamba nti kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayyamin khaliya. Ennaku ezayita bingi ebyabayitako, olwaleero lye lunaku lwammwe. Ate waliwo abalala bagenda ogamba nti wa amma man utiya kitabahu bishimale fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya walam adri ma hisabiya ya laitaha kanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Oba okyalaja n'ebyo byonna byonna agambe nti khudhuhu faghulluhu, tatuleekaanira mukwate mu kalige ku migwa musibe, thumma aljahima salluhu, mumuyingize mu payipu z'omuliro aleme tuleekaanira. Tusaba Allah aleme tussa mu bbo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve.